وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا. amatenda amalungi ga Allah yekka gwe tusaba asookusaasira n'emirembe biddeerewo ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tumwebaza nnyo Allah olw'ekyengera eky'obulamu kitukyali n'essaawa zino. Olwaleero nga tuli mu mbeera ey'enkyukwe etamanyi ani, etamanyi nsi zikirimaanyi zirina tekinologi ewa waggulu, etasosola mwavu na mugagga, etayawula babitiibwa bakabaka nga ffenna etukwatako eri mu nsi yonna, embeera ey'ekirwadde ekiri mu nsi ekiyitibwa COVID-19 oba coronavirus ekitadde ensi yonna ku bunkenke. Naye olowoozanga nnyo ate ku lunaku Allah lwe yayogerako mu Qur'an lwe yagaa nti idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Olwaleero bwe kiba nga coronavirus atadde ensi ku bunkenke, ensi zonna ez'amaanyi superpower ezirina tekinologi ewa waggulu, naye ate bukya ku lunaku Allah lwaga nti idha zulzilatil ardu zilzalaha, ensi Allah bw'aligireeta n'enyeenya nga kiyama etuuse, kibuyaga oyo agenda okujja agenda kufaanana atya. Bwe tubanga olwaleero ffenna tuli ku bunkenke, tumwebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mbeera eyo yennyini wano etwagala okugira obukulu obw'emizikiti mu Busiraamu. Allah tegeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa baada a'udhu billahi minash shaitani rajim mu suratu Nur, Allah yagaa nti fi buyutin adhina Allah an turfa'a fiha wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilguduwi wal aswali. Allah yali ayogera ku bukulu obuli mu mizikiti. Allah yagaa nti fi buyutin adhina Allah ay yudhkara fiha ismuhu, mu mizikiti omwo Allah subhanahu wa ta'ala mweyalagira okubeera nga abantu bamutenderezaamu, bamujjukiriramu, bamusinzizaamu, ng'era Allah bw'atulaga mu Qur'an y'ekitiibwa n'atugamba nti wa anna almasajida lillah, emizikiti gyonna gya Allah subhanahu wa ta'ala. Anye bannyonnyola ne batulaga nti hadhihi al-idafatu tashrif, reference eyo Allah gye yakola ennyumba n'agezzaako idafatu tashrif, kuwa mizikiti kitiibwa. Olwaleero temulaba ekitiibwa eky'emizikiti, olwaleero abantu tebakyasobola kusaalira mizikiti. Omukkiriza omulungi abadde amanyidde okusaalira esswala ze mu masjidi alabira ddala obukulu obw'emizikiti. Kubanga omuntu okusaalira awaka mu butuufu abamu bafiiringa muli esswala ng'alabanga ddala mu butuufu esswala eriko obukendeevu. Naddala olunaku olw'ejjuma abantu ne babeera nga tebazze mu jjuma. Mu mbeera eno gye tulimu ey'enkikwe tulinamu okulabiramu obukulu obw'emizikiti. Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuteerawo nga mumuteekeddwa okubeera nga tumusinza, tusaaliramu esswala zaffe, tukoleramu ibaada ez'enjawulo. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yali atulaga obulungi obw'omuzikiti, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ahabbul biladi ila Allah, ebifo Allah subhanahu wa ta'ala byasinga okwagala masajiduha gy'emizikiti, wa abghadul biladi ila Allah aswakuha, ate ebifo Allah byasinga okunyiigira kubanga mujjulamu okulimba, omuli riba, abantu okulayira okutali kutuufu, olw'okuba ekintu ayagala kifuneko ssente. Ebifo ebyo Allah byasinga okunyiigira olw'ensonga ezo. Naye nabbi bwe yali alaga mu hadithi eyali Muslim min hadithi Abi Hurayra, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga obukulu bw'omuzikiti n'atugaa nti ahabbul biladi ila Allah masajiduha, ebifo Allah byasinga okwagala gy'emizikiti. Olwaleero mutunulira emizikiti gyaffe egiggaddwa olw'ekirwadde kino ng'abantu tebakyasobola kusaaliramu.
totunuuliramu n'otunuulira ahamiyatul masjid, obukulu obw'omuzikiti, kubanga emizikiti girina ebirungi biyitirivu. Kisookera ddala abantu basinzizaamu Allah ng'okusaaliramu esswala ez'obwetteeka nga Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yatulaga ti esswala z'omusiraamu yenna alina kuzisaalira mu muzikiti. Bw'abeera nga musajja mukkiriza alina kusaalira ku masjidi. Naye olwaleero kitakyasoboka olw'embeera eriwo, nga bwe mwawulira ekirango ekyava mu mukulembeze ow'eggwanga ne bakadde baffe mu nzikiriza mu ddiini yaffe ey'obusiraamu ne bakyegattako, era mbasaba eddoboozi eryo tubeere nga tuligoberera oba okugoberera enkola eyo olw'okwewala embeera eyinza okujja ey'okukwatibwa obulwadde mu mbeera ey'abantu okubeera nga bali wamu. Tubeere abasiraamu abagunjufu, abannamaddala, abagoberera biki ebitambula mu nsi, kuba tekisookedde wano wokka mu Uganda. Newankubadde omuntu asobola okuvaamu ekigambo ekiga nti wano e Uganda obulwadde tebunnaba kutuuka ate lwaki emizikiti bagiggala. Naye al-ihtirazat, okwekuuma okwo kwonna kwe mulaba gavumenti ya Uganda kwe yateekawo ne bakadde baffe ab'obusiraamu ne batunuulira embeera eyo mu butuufu, mwe muli ekkubo eddungi. Ku lw'okubanga singa obulwadde bumala okusaasaana, falhukuma la tastati mukawamatuhu, gavumenti eba tesobola kulwanyisa bulwadde obwo okusinziira nga bwe mulaba ensi yaffe bwetambula. Singa obulwadde obunaamala okutuuka ne busaasaana mu bantu, mu mbeera ey'abantu okubeera nga bali wamu nga bwolaba emizikiti bakuŋŋaanye, obutale, abantu okubeera mu nkuŋŋaana ez'enjawulo, obulwadde obwo singa bumala okusaasaana mu butuufu kibeera kizibu nnyo gavumenti okulaba ng'esobola okulwanyisa obulwadde obwo. Kati ihtirazati zino zemulaba okuteekawo amakubo agasobola okulwanyisaako ku bulwadde obwo okubeera nga tebusaasaana mu bantu, kwe kulaba ng'emizikiti egyo mu butuufu jaggalwa n'ebifo ebirala ebirimu enkuŋŋaana oba enkuŋŋaana endala nga bwe twabiwulira ffenna amasomero. Eryo nno lyekkubo eddungi, kubanga omuntu yeewala n'abeera nga yeegemesa kyekisingako obulungi, ate okusinga obulwadde bwe bujja ne tubeera nga tulemererwa kusobola okubeera nga tubujjanjaba. Olaba oluusi kansa ali mu bantu batono ba lubatu, gavumenti eremererwa okumujjanjaba n'okutuusa obujjanjabi eri abantu. Ate butya buno obulwadde obusaasaana nga ddala mu butuufu buva ku kuŋŋaana kw'abantu ne bubeera nga busaasaanira ku sipiidi eya waggulu. Kiba kitegeeza nti amakubo ago gavumenti ge yateekawo ge makubo omuntu g'ateekeddwa okubeera nti agatunuulira era tugagoberere. Wabula omukkiriza mu buli mbeera yonna ebeerawo, omukkiriza tasalwa. Omuntu ng'abadde asaalira mu masjidi esswala ze 5, embeera eno nejja emizikiti ne giggalwa ng'era bwe jaggaddwa, esswala ezo ze musaalira awaka, esswala omuntu gy'asaala ng'agisadde kinnoomu, oba ejjama eziteebwa awaka, omusiraamu asigala afunamu. Era empeera z'ejjama omuntu abadde asaala mu masjidi ng'ajjumbira okusaala esswala ez'ejjama, empeera zo biidhinillah ogenda kusigala ng'ozifuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mbeera eno ey'okuggala emizikiti, wadde emizikiti jaggaddwa, tebannaba kutugaanako kusaala. Tusaalire awaka waffe, tusaalire mu bifo ebyateereddwawo ebitaweza abantu 10 kubeera nga bakoze ejjama, muteeke ejjama awaka. Saala n'abaana bo, saala ne mukyalawo, biidhinillah empeera mujja kusigala nga muzifuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Okumanya emizikiti mikulu nnyo mu Busiraamu, kubanga abantu baali badde baddukira eri emizikiti ne basaala nnyo ne bakola tawuba ne beegayirira nnyo Allah n'okumusaba. Naye n'awaka we tuli tusigale nga tukola kyekimu, tusaale. Tuleme kulowooza nti tuli kaweweevu akebagadde emizikiti abantu n'esswala bazivuddeko. Omuntu addeeyo esswala zimuyiteko aleme kusaala. Tusaalire esswala awaka waffe, ate mu biseera byazo, ate tugezeeko okulaba nga tuteeka jjama awaka. Twaziine, tusaalire awaka. Waliwo abasiraamu oluusi abatuuka ku ddaala eryekaluubiriza, oli n'ayagala ejjuma agiteeka awaka n'abaana be. Ekyo si kituufu. Ekyalibadde ekituufu kwe kubeera nti ejjuma bw'etuuka omuntu asaala dhuhuri n'asaalamu era akannya.
ne woteeka luubiriza kuga nti ate nsalira awaka mu ddiiro ndeete sheekhe oba nsome khutuba oba abaana bange mbasaaza ejjuma. Saalira awaka era akanya ku lunaku olw'ejjuma mu kiseera ekyo kyennyini kye tusaalira mu dhuhuri obeere ng'osadde era akanya. Biidhinillah omuntu abadde omusaaze w'ejjuma ajja kusigala ng'empeera ze azifuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Embeera y'emizikiti, okumanya emizikiti mikulu, olwaleero abantu mutunuulire omuntu okuyita ku masijidi nga esibiddwa abantu tebasobola kusaaliramu. Olw'embeera eriwo otunuulira obukulu obw'omuzikiti. Mu mizikiti mulimu ebintu bingi, abasiraamu okubeera nga basadde esswala yaabwe mu jamaa, mulimu okuyamba ku bannaffe abeetaavu, okumanya ebigenda mu maaso mu masijidi. Ebyo byonna byonna gibadde emigaso oluusi abantu gye bafuna nga bazze mu swala ya jama, okumanya nti bannaye gundi alina obwetaavu tumukwatireko tumuyambe. Ebyo byonna byonna bikulengeza obukulu obw'omuzikiti. Hatta n'abantu okumanyagana, waliwo bye tumanyira mu swala eza jama n'omanya nti haji fulani gyali, haji gundi gyali. Ebyo byonna byonna olwaleero essaawa zino bitulaga obukulu obw'emizikiti, okudduukirira bannaffe n'okumanya ono Allah yamujjuludde kino n'ebirala abantu basobola okubimanya kale mu makubo ag'enjawulo. Naye dawurul masjid, roolo y'amasijidi nkulu nnyo mu bulamu obw'obusiraamu. Okuggalibwa olwaleero okw'emizikiti kikulengeza obukulu obw'emizikiti. Bangi abamanyidde okusaalira mu masijidi ng'esswala zaabwe masijidi, wallahi olwaleero buli wasaalira awaka muli afiiringa mu buli butuufu ng'alabawo bukendeevu. Naye ubashiruka nti empeera zo biidhinillah ebbanga ly'onaamala ng'osaalira mu mbeera ey'awaka n'obeera ng'ozisaala, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutuwaamu empeera. Wabula kyenjagala okunabbaha eriba ikhwa, adhaani zisigale nga zigenda mu maaso. Adhaani tuzaaziinire mu mizikiti okujjukiza abantu nti ekiseera kya swala. Newankubadde abantu tebajja kujja mu masijidi kusaala, naye adhaani mu masijidi esigale ng'esitulwa. Naddala ebyalo ebirina masijidi ezimanyikiddwa nti zikuŋŋaanya abantu, adhaani esigale ng'egenda mu maaso. Osobola okutuuka awali hayya ala salah, hayya ala salah n'oga nti sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Oba okubeera nga adhaani emaze okuggwa n'omaliriza adhaani nga bwekolebwa bulungi, n'omala n'otegeeza abasiraamu nti sallu fi buyutikum, nga kitegeeza nti baganda baffe musaalire buli omu waali mu maka gammwe, buli omu waali, abali mu dduuka, abali awaka, abali wonna baba bali babeere nga min baabi tadhkiri, okubajjukiza. Wabula adhaani ereme kubeera nga tekutukirawo ddala. Mukimanyi bulungi hadisi ya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yagaa nti ma min thalatha fi qarya au badwin, tebasobola kubeera abantu basatu ku kyalo oba eyo mu ddungu, la tukaamu fihim as-salah, nga tebayimirizaawo salah, illa kad istahwadha alaihim ash-shaytan, okujjako nga shaytaani abantu abo ebawamba oba nebatuulira, nebeera nga shaytaani ebafuga. Kitegeeza nti adhaani zisigale nga zigenda mu maaso ku mizikiti, naye abantu mubabeere nga mubategeeza nti sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, musaalire mu maka gammwe, musaalire mu mayumba gammwe, musaalire mu bifo byammwe. Kugamba adhaani zireme kutukirawo ddala mu matu g'abantu. Adhaani zisigale nga zigenda mu maaso, omwazinyi ayingire mu masijidi abeere nga ategeeza abantu okubajjukiza buli swala nti bannaye swala swala swala. Baganda bange abasiraamu temuleka swala mu kiseera kino. Ekiseera kino tuli beetaavu nnyo okudda eri Allah, nga n'emirimu egituzza ennyo eri Allah gwe mulimu gw'esswala. Tokutukawo na kuyungagana wakati wo na Allah na kigambo kya swala. Tusigale nga tusaala mu biseera byaze swala, muleme gayalira swala mu biseera bino. Abamu baleme kulifuula ssanyu nti twawumudde tuli mu holiday ne swala baziveeko. Tusaale swala ate tumanye obukulu bw'emizikiti, kubanga emizikiti girina emigaso minene nnyo eri obusiraamu. Mu mbeera eno yennyini tusigale nga tutendereza nnyo Allah, okumusaba edduwa Allah tugirewo embeera eno gye mulaba eri mu nsi. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga agituggirawo. N'ebigambo ebyo bitonotono kubajjukiza ku bukulu bw'esswala n'okubalaga obukulu bw'emizikiti, kyemizikiti mikulu nnyo mu busiraamu. Nga Allah bwe yatugaa nti wa anna al-masajida lillah. Tolaba Allah yagaa nti emizikiti gyonna nnyumba ya Allah. Kikulaga tashirifu, ekitiibwa ekiri mu masijidi. Olwaleero abantu bakyasobola kuŋŋaana mu masijidi kubeera nga basaala. Olwaleero duruusu tezikyasobola kuyimirirawo mu mizikiti.
ebyo byonna bibadde bikulaga obukulu bw'emizikiti. Naye baganda bange tuleme kuva ku Allah, tusigale nga tusaala esswala wonna bwe tuba tuli, nga bwe tugumiikiriza embeera eno biidhinillah, nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga agitujjirawo, ate tubeere nga emizikiti gyaffe giddamu okubeera nga gisaalibwamu biidhinillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا. Amatenda amalungi ga Allah yekka gwe tusaba asookusaasira n'emirembe biddeerewo ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tumwebaza nnyo Allah olw'ekyengera eky'obulamu kitukyali n'essaawa zino. Olwaleero nga tuli mu mbeera ey'enkyukwe etamanyi ani mugagga ey'ekirwadde ekiri mu nsi ekiyitibwa COVID-19 oba coronavirus, ekitadde ensi yonna ku bunkenke. Naye olowoozanga nnyo ate ku lunaku Allah lwe yayogerako mu Qur'an lwe yagaa nti idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Olwaleero bwe kiba nga coronavirus atadde ensi ku bunkenke, ensi zonna ez'amaanyi super power ezina technology wa waggulu, naye ate bukya ku lunaku Allah lwagaa nti idha zulzilatil ardu zilzalaha, ensi Allah bw'aligireeta n'enyeenya nga kiyama etuuse, kibuyaga oyo agenda okujja agenda kufaanana atya. Bwe tubanga olwaleero ffenna tuli ku bunkenke, tumwebaze nnyo Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mbeera eyo yennyini wano yetwagala okulagira obukulu obw'emizikiti mu Busiraamu. Allah tegeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa baada a'udhu billahi minash shaitani rajim mu suratu Nur, Allah yagaa fi buyutin adhina Allah an turfa'a fiha wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilguduwi wal asali. Allah yali ayogera ku bukulu obuli mu mizikiti. Allah yagaa fi buyutin adhina Allah ay yudhkara fiha ismuhu, mu mizikiti omwo Allah subhanahu wa ta'ala mweyalagira okubeera nga abantu bamutenderezaamu, bamujjukiriramu, bamusinzizaamu, ng'era Allah bw'atulaga mu Qur'an ey'ekitiibwa n'atugamba nti wa anna almasajida lillah, emizikiti gyonna gya Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bannyonnyola ne batulaga nti hadhihi al-idafatu tashrif, reference eyo Allah gye yakola ennyumba n'agezzaako idafatu tashrif, kuwa mizikiti kitiibwa. Olwaleero temulaba ekitiibwa eky'emizikiti, olwaleero abantu tebakyasobola kusaalira mizikiti. Omukkiriza omulungi abadde amanyidde okusaalira esswala ze. Coronavirus crisis, currently the world's most contagious virus. Should the coronavirus grow into a pandemic? We're dealing with clearly an emerging infectious disease. Well, it seems Global coronavirus outbreaks have been confirmed in the UK. The number of deaths is also slowly. You know, subhanAllah, brothers and sisters, all of these reports about coronavirus, all of these measures about coronavirus, how to protect ourselves, how to stop it from spreading, flights have been cancelled. People are talking about it as if they are, mad about it, subhanAllah. There is one thing that is missing, one major thing that is missing. What is that? Subhanallah, in all of these measures, are they talking about Allah, the Creator, the Lord of everything, Rabbil Alameen, the one who controls everything? Subhanallah, we have been, as Muslims, secularized. We are not thinking about Allah Jalla wa'ala and how Allah Jalla wa'ala controls everything. Allahu khaliqu kulli shay. Allah is the creator of everything.
We have been secularized and we made to think like non-Muslims. Non-Muslims, they don't know Allah. Even if they believe that Allah Jalla wa'ala exists, they don't believe in the power of Allah Jalla wa'ala. They don't believe that Allah Jalla wa'ala controls everything. They don't believe that Allah Jalla wa'ala can cure them. Only when they are in a very critical situation, they will go back to Allah Jalla wa'ala as maybe individuals, but not as systems and countries. Subhanallah, this is mad, my dear respected brothers and sisters. And as a result of this, Muslims are talking about all these measures, and they are not talking about relying on Allah, having tawakkul on Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala says, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. If you are believers, then put your trust in Allah Jalla wa'ala. Where is this tawakkul? الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. When they were told that people are gathering against you, they said, Allah Jalla wa'ala is sufficient. Allah will suffice us. They put their trust in Allah Jalla wa'ala. Where is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he said, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. If you were put your trust on Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala would have provided you. Where is this? Where is also going back to Allah Jalla wa'ala, repenting to Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala says clearly that this awbi'ah, we need to differentiate between two things, my dear respected brothers and sisters. Illnesses that touch individuals and illnesses that spread in the world, in communities, in the society. The illnesses that spread everywhere, definitely they are due to the sins that those communities and those societies committed. That's why, including whether Muslims or non-Muslims, that's why Allah Jalla wa'ala says, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. And Allah Jalla wa'ala also says, فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. Allah Jalla wa'ala mentioned it clearly that our ba's, which includes those calamities that hit societies, that hit the world, Allah Jalla wa'ala caused them to happen on humanity or to humanity because of mainly two reasons, my dear respected brothers and sisters. One is to know the reality of this life, that it is not worth it. Secondly, so those communities, they will recognize who is the one who can protect them from this, and they can go back to their natural disposition. They can go back to Allah Jalla wa'ala, humble themselves before Allah Jalla wa'ala. These are the two key reasons for these diseases to spread like this. This is like plague that happened so many times in history. Allah Jalla wa'ala wants people to humble themselves before Him. And that's why Allah Jalla wa'ala is causing these things, my dear respected brothers and sisters. Have we realized the power of Allah Jalla wa'ala? Have we started to repent to Allah Jalla wa'ala? Countries are talking about all these crazy measures, and they don't want to go back to Allah Jalla wa'ala. One measure, which is the most effective measure, they don't want to go back to Allah Jalla wa'ala. They don't want to say, Ya Allah, we committed so many mistakes, so many sins, and we were acting in a very arrogant way before you. Oh Allah, forgive us. Oh Allah, we are surrendering to you. Oh Allah, we are submitting to you. This is the most important measure. We are not saying that don't use these scientific measures. Use them. But use the most effective measure, which is going back to Allah Jalla wa'ala. No one is talking about the protection of Allah Jalla wa'ala. The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us adhkar in the morning, adhkar in the evening, to protect ourselves. Why don't we talk about these things? The Prophet ﷺ said clearly, just one example, the one who says, Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. 3 times in the morning, 3 times in the evening, nothing will harm him. The Prophet ﷺ mentioned also reading قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 3 times, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 3 times, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
that it will protect you. The Prophet ﷺ said, when you go to bed, read Ayatul Kursi, it will protect you. Let us take all these measures. And my dear respected brothers and sisters, as Muslims, let us spread this message among non-Muslims so they might go back to Allah Jalla wa Ala. May Allah Jalla wa Ala protect all of us from this, and may Allah Jalla wa Ala stop this disease from spreading more and more. Allah Jalla wa Ala is all wise. وهو الحكيم الخبير. He knows what He is doing. We just ask Him and beg Him and go back to Him. Assalamu alaikum.